talinaako vidiyo yonna eweze dakiika 5 nga ya sheeke kubanga amanyi singa anaagitekako sheeke anayogera okumala dakiika 5 mwejategeera kye yabadde ategeeza kati olw'okubeera nti abalokole bonna basiru ekyo nkyogera sikirumamu teri mulokole ategeera bonna baki bonna basiru abategeera eddiini yonna erimu abantu abalina amagezi ddiini ya busiraamu ekyo nkyogera sikirumamu mwasuze mutya bassebo ne bannyabo omusiraamu akedde kawaŋŋamula bw'agambye nti abantu bonna basiru okuggyako abasiraamu bokka ne saagala kumuwakanya asobola okuba ng'alina ensonga ze naye nze ndowooza nti ekimu ku bituyisa abasiru fe abatali basiraamu kwe kuba n'ekyenyi bwe kiti nga tekiriimu nkovu kubanga bo baabalimba nti bw'oba n'enkovu n'okuuta ekyenyi mu ttaka oba ku mukeeke gye gikaluba n'oba n'enkovu mu kyenyi mbu yegenda okuyamba okumulisa ng'otuuse mu jjana mbwe ejja kubanga ettaala ejja kufuuka ettaala kati buli muntu gw'alaba atagiyina amwewuunya obusiru oyinza otya obutaba na nkovu naye bwe kiba bwe kityo ffe tukkiriza tubeere abasiru naye tetujja kwonoona byenyi byaffe Katonda bye yatuwa bwe kiba ng'ekituyisa abasiru bwe butaba na nkyakya ku bigere kubanga mwe baabalimba nti bw'oba n'enkyakya ku bigere gwe genda otunulira abasiraamu bonna abasinga obungi naddala abo abalina imaani ennyingi eyo ekkiriza okugenda mu jjana balina enkyakya kubanga baabagamba nti bw'oba n'enkyakya ku bigere ze zigenda okuyamba okuyita wali ku siraatwa mbu siraatwa kagenda kuba kalinga kawaya mbu kati abasiraamu bajja kuba bayita okwo kati bw'oba ne pireri ku bigere mbu yakwata ez'enkyakya amaga mbu ge gakwata mu kaguwa kali n'otagwa mu geyeena mbu kubanga wansi wajja kubaayo omuliro nga bo bayita waggulu bw'oba oyagala kitegeera soma essuula ey'19 aya ya 7:72 eya Qur'an ojja kukiraba kati batunuulira abakristaayo bwe muba mukolaawo nga ebigere byo tekuli nkyakya ne bagasinga ono ategedde nti ku lunaku luli olw'ekiyama agenda kuseerera agwe mu muliro kati gwe bakulaba ng'omusiru n'olwekyo ebyo bwe biba bye bituyisa abasiru tugumiikiriza tubeere abasiru bwe kiba ng'ekituyisa abasiru butakkiriza nti tugenda kuwasa nga tumaze okufa kubanga ffe Yesu agamba nti ku lunaku olw'okuzuukira tewali bakuwasa newankubadde okufumbirwa ffe tujja kuba nga bamalayika kati bwe kiba ng'ekituyisa abasiru bwe butakkiriza kuwasa na kufumbirwa nga tumaze okufa ne tukkiriza nti okuwasa tuwasiza ku nsi nga mwe bagenda kubawa abakazi ab'amabeere amanene kati mwe mulaba nga kwegamba bwe tuli basiru tetutegeera bigenda maaso kubanga tetukkiriza kuwasa na kufumbirwa kale tukkiriza tubeere abasiru ffe tukkiriza bwe kiba ng'ekituyisa abasiru kugaana Muhammadi omufu ne tukkiriza Yesu omulamu tukkiriza katubeere abasiru tetujja kukkiriza mufu ne tuleka omulamu nga ne bw'ogenda ku dayalo okugula amata tosobola kulekawo mata malamu n'ogula mafu kati ate ebyenzikiriza nzikiriza nti omufu nendekawo omulamu nga Yesu mulamu Muhammadi mufu bwe kiba nga ekyo kyekituyisa abasiru tuli basiru nze nzikiriza nze saabasiru kale nze saabasiru nze sisobola kuddira muntu ate nga ŋŋamba nti ye mukama wange ate nga nze musabira ng'ate ndekawo Yesu ye bayibuli gweyogerako nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe nga neegayirira buli lunaku nze ngenda ate neetika omugugu gw'oli eyamala okufa buli lunaku musabire emirundi 5 ekyo nedda kambeera omusiru nzikiriza bwe kiba ng'ekituyisa abasiru nga kwe kukkiriza Yesu nga lyekkubo n'amazima n'obulamu nga mwe buli lunaku mubeera mwaziirana mukaaba ihidina siratal mustaqima tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu nga nze nakkiriza Kristo ekkubo n'amazima n'obulamu nga kyekimpisa omusiru mmaliridde okufuuka omusiru naye nga sigenda kubeera mu bintu bya butategeera na kwegayirira kunoonya kkubo ng'olwedde ekkubo weeriri wama basiru bannange mutambuze vidiyo eno ffe tuli basiru abakkiriza Yesu
tetuyina tabbu, tetugenda kuwasa nga tufudde, tetunoonya kkubo, ffe kkubo tuliyina, tetugenda kuba na nkyakyamuzi tuyise ku siraatwa kubanga omubiri bagenda guziika, omubiri gudda mu ttaka, tegugenda mu ggulu. Bayibuli bwetyo bweyogera mu Bakoliisa ekisooka 15 nti omubiri n'omusaayi tebigenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kati bwe kibanga ekyo kye kituyisa abasiru, tukkiriza tubeere abasiru naye nga tetugenda kuyingira mu bintu byammwe. Mmanyi otegedde, mubeere bulungi.